bannakyemalira mu mawanga ga Africa basigaddemu babale ng'ogyeko General Museveni munnange ne mu ggwanga erya Cameroon bwekityo bwe kiri. Kakati ate ekyenjawulo ekiri ku ggwanga erya Cameroon kye bajje basuule akalulu era buli omu ali ku bunkenke. Kiki ekigenda mu maaso sayidi zeeyo, biki ebiriwo? Waliwo munnaffe eyambuuzizza wano Uganda Talaaji lwaki tulwako ku bya Cameroon, tubuulireko ku bifaayo sayidi zeeyo, kiki ani gwe balangiridde. Kakati munnange newankubadde nga bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi yonna, nnyinza obutabisobola byonna genda nga mbikwatakwatako. Waliwo ambuuza ate tubuulire ku bya Hamas eri e Gaza, byonna byetaaga mboozi za njawulo, obutabiwanvuya nnyo oba oliawo n'obutakubowa bwe muganda wange ampuliriza. Kale katugendeko mu ggwanga erya Cameroon. Twagala okumanya biki ebiri mu ggwanga erya Cameroon era kansooke nziteko ku bigere katono kubanga eno munnange kye bajje basuule akalulu. Twagala okulaba ddala n'akyemalira Paul Biya oba Paulo Biya ow'emyaka 92. Mukama Katonda anaataasabye sayidi zeeyo ne bamuwona nga naffe bwe tusabirira okubeera nga General Museveni tumuwona wano e Uganda yatufuukira olukokobe. Kakati munnange mukulu we Paul Biya naye abakunkumudde emyaka egiwerako era nga bwe nkutegeezezza nti nga sinaba kubeera nga nkubuulira current situation eriyo kati ebiriwo essaawa eno mu ggwanga eryo mu bano abaakava okusuula akalulu nga bali ku bunkenke obw'amaanyi ennyo. Kakati munnange Cameroon bano bakwasaganyizza okulonda presidential election ku lunaku ennaku z'omwezi nga 12 Oktoba 2025 bwe basudde akalulu era munnange bw'atyo incumbent Paul Biya ku myaka 92 ono abadde mu buyinza okuviira ddala 1982 era munnange essaawa eno ayagala kisanja kya 8 kyanoonya. Ono nno muwala we gye buvuddeko yamuwakanya n'agamba nedda, n'asaba abantu baleme kubeera nga bamulonda, naye bitugenda kuba tubiraba muganda wange kubiriwo. Naye bwe tuttamuko ebigere nga bwe nkutegeezezza nti July 2025 Electoral Commission sayidi zeeyo eyitibwa ELECAM eno nno munnange yagaana candidacy eya Maurice Kamto ono kwagamba mulabe nga Bobi Wine wano e Uganda kwegamba ye main opposition figure, major opposition figure. Bwe bati munnange bamurejectinga akakiiko k'ebyokulonda eyo nga akali wano e Uganda akakulirwa byabakama nga bwe baali bageza kukikola juzi mbunno kuteweza mikono. Munnange bwe batyo Maurice Kamto ono ndowooza ke kabonero akalaga nti Biya obuyinza akyabwagalira ddala. Kakati munnange eyali badde main rival we bw'atyo n'akozesa akakiiko k'ebyokulonda sayidi zeeyo ne kamuwandula. Era nga munnange njagala okubuulira era nga Constitutional Council bwetyo nayo ne bakkaanya ne bamugjamu, naye ng'emisango gikyaliyo eyo bwe gityo, naye nga teyasobola kubeera nga munnange yeetaba mu kalulu, teyasobodde. Kakati munnange okugobwa kw'omukulu ono, okugobwa kwa Maurice Kamto mu kalulu okuwandulwa kino munnange ne kireetawo embeera mu bantu, criticism okuva eri opposition groups wamu ne international observers, era nga munnange ebibuuzo bingi ku nsonga eyo naye answers ntono, era nga munnange bonna beebuuza fairness mu nsonga eyo, obwerufu n'obwenkanya. Kakati munnange ekirala ky'oyinza okubeera nga ate era onootinga another notable candidate gw'oyinza okubeera nga onootinga ekirala munnange ku nsonga oba mu kalulu kano atoyinza kubuusa maaso Isa Shiromwa Bakare
ono munnange former government spokesperson era nga bw'atyo yeeyawula ku regimu essaawa eno bw'atyo nga naye yepositioninze nga ayagala change, ayagala kubeera nga amamulako Paul Biya ng'ate yasaavingako era mu gavumenti ye. Kakati era ebirala oba ekintu ekirala ky'ogirina okubeera nga onootinga sayidi zeeyo e Cameroon nti amateeka ag'okulonda oba agatambuza ebyokulonda sayidi zeeyo munnange Cameroon bagamba nti bano bakozesa single round first past the post system era nga eno candidate asinga obululu kitegeeza yawangula era bwe babe niwankubadde nga abatafunye absolute majority muganda wange bw'atyo yalangirirwa. Kakati ate era Constitutional Council kyekitongole oba ye bode yokka erina obuyinza officially okubeera nga erangirira awangudde era munnange paka nga 26 Oktoba 2025 kitegeeza nti ennaku ziba 15 bwe mba nga mbazeebazeemu 15 I think 15 nga bamaliriza akaluka ennaku ze zirina okubeera nga ziyitawo ezo 15 kubanga bagamba nti bakasudde ennaku zibenza 12 kati bagamba 26 roughly 15 ennaku ze ziba ziyiseewo bwe batu babeera balangirira ani awangudde naye nga Constitutional Council yokka yerina obuyinza okubeera nga erangirira yokka. Kakati munnange biki ebiriyo essaawa eno buli omu byalindiridde okubeera nga amanya ebiri esayidi za Cameroon eyo. Kakati ki ekiriyo waliyo obunkenke ekyo kyo tetulinawo kubuusabuusa okuleka mpozi era ne claims weziri. Kakati munnange nga twakava mu polls nga twakava okuggalawo okusuula akalulu government bwetyo neteekawo okulabula sekulabula eri abo bonna abayinza okubeera nga balangirira bo kye bayise unverified oba fake results. Bateekawo okulabula sekulabula kitegeeza kino ebibonerezo gyebiri. Isa Chiroma ono nga yeyeesimbye ku Paul Biya namukadde Paul Biya kati ono yamwesimbye kujukira nti oli muganda waffe ye baamuwandula kubanga bagenda okutunulamu nga singa agezaako ne bamuleka Morris Kanto ne yeesimbawo definitely nti oba oli awo wali wayinza okubaawo enjega. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti tensions weziri ne claims weziri. Kakati nkugambye nti gavumenti yataddewo okulabula okw'amaanyi ennyo eri abo bonna abayinza okubeera nga ate balangirira ebitakakasiddwa oba fake results. Kakati Isa Chiroma bw'atyo munnange publicly avuddeyo n'agamba nti n'akalaiminga nga bwe yawangudde dda akalulu agamba yakawuuse dda era bw'atyo n'akuba omulanga n'awa musajja mukulu Biya amagezi nti yandibadde akkiriza era n'akuba omulanga eri security forces okubeera nga munnange ziteeka ekitiibwa mu kusalawo kw'abantu. Gavumenti tennaba kubeera nga evaayo okubaako kyeddamu ku claims eza Chiroma, tebannaba kubaako munnange kye bakola nti oba bagambe kino oba kiri naye nga ye already yakakasizza dda nti akalulu yakoze eki yakawuuse dda. Kakati ate Minister owa Territorial Administration Paul Atanga Nji bw'atyo yalabudde n'agamba nti okulangirira kwonna okutali authorized okutali mu mateeka okwa results munnange kuno
kugenda kutwalibwanga high treason gwe musango gwe bagenda okubeera nga bakusomera oba okulya mu nsi yo olukwe. Kati report munnange ziraga nti ba observers oba bakalabalaba b'okulonda n'abo abamulunguzi b'ebyo ebiva mu kulonda ba analysts nabo munnange bali concerned nnyo ku nsonga eyo. Kakati okugobwa kwa principal opposition figure Kanto nakyo ekyo munnange abantu bakitunuulidde nnyo kubanga munnange kitegeeza nti gwe oba oyagala munafu nga bw'onogamba nti Gen. Museveni bw'atyo agobye Kyagulanyi amulemesezza n'asigaza munyagwa mugaati gwa bbata. Kakati munnange ate oba oliawo nga yamweteereddewo. Kati bagamba nti okutematemamu oba fragmentation eri opposition eyisigaddewo kino kisobola okubeera nga munnange kibakosa nnyo mu kuchalenjinga bia ali well established political ayogaba aina well established political machine. Ate era nga munnange bagamba nti waliwo allegations eza state control over institutions nga bw'olaba wano e Uganda nti muganda wange state wano Gen. Museveni butereevu ne mutabani we ebitongole byonna ebya gavumenti esigeddamu zi parliament byonna bizina kontroli zaabwe. Kakati munnange obutali bwerufu saidi zeeyo nabwo gye buli bw'amaanyi nnyo era nga waliwo obujiji obw'amaanyi naddala bannamawulire okubawa eddembe lyabwe okukussa n'abo abandiyagadde okubeera nga boogera ku byobufuzi. Waliwo obujiji obw'amaanyi saidi zeeyo. Kakati munnange ebyetaagisa oba byetusuubira okuba nti bigenda kubaawo byetusuubira okuba nti tulaba biki saidi zeeyo kubanga kulabya akalulu baakasuulira okuzobeza nga 12. Kakati munnange Constitutional Council egenda kubanga erangirira ebyavudde mu kalulu nga tezindasukka nnaku z'omwezi 26 Oktoba 2025 bagenda kulangira nga n'osomezi 26 bayinza okulangirira amangu olumu. Ate era kyetwolekeddwa okulaba bute gavumenti bwegenda okukwasaganya claims za Kiroma nti yawangudde. Kiroma byagamba nti yawangudde gavumenti egenda bikwasaganya etya? Jjukira batugambye nti okulangirira ebitaliiyo omusango gwa naggomola treason, high treason, kulya mu nsi lukwe. Kati bwe batyo oba bagenda kubireka oba amaloboozi agaba ab'emulugunya bagenda kugatunuulira butunuulizi kyamuli oba bagenda munnange kugakuraakinga down oba bagenda kubeera nga ate era still bwe batyo nga bannakyemalira bonna nga bakkakkana ku opposition kugikuraakinga down. Kakati ekyo munnange kijja kuba crucial nnyo. Kakati munnange era kyetwolekeddwa okubeera nga tulaba enneeyisa eya security forces oba bwe batyo banaabeera ku saidi ya gavumenti oba bwe batyo respondinga to civic mobilization pressure. Kitegeeza nti munnange egenda kubeera key test, kigenda kubeera kigezo gye bali abantu bawakanyiza okulonda. Amagye ganaasalawo ki gagenda kubeera nga gagamba bia ffe bwe tumanyi nga gavumenti bwe balangiridde ffe kye tumanyi embooko zivuge. Kakati munnange era abatunuulizi bwe batyo balindidde okulaba obubonero bwonna bwonna obuyinza okubalukawo obwa post election protest nti bamaze okubeera nga munnange balonda. Wanaabaawo okwekalakaasa okw'engeri yonna nga bawakanya legal challenges nti banaagenda mu kkooti bawaabe nga bw'olaba wano Gen. Museveni aba yabitegese dda nti kati bwe bamala okunnangirira kakati baba mufuba okulaba nga omusango gugendayo kkooti ennangirire. Kati kkooti bwe ennangirira awo ngende ndayire oba attempts to manipulate oba suppress results
banalikwatamu banalinyiganyigamu bwe batyo tetumanyi byonna tulindirire tubirabe kubanga tujja kubiwulira ndowooza singa wabaawo legal action kakati munnange era tulindirire okulaba twagala kulaba broader domestic and international reactions twagala kulaba ensi yonna batunuulidde ensi ne mu Cameroon banaakolawo ki okusinziira ku biriwo oba ebinaava mu kulonda naddala okuva eri human rights bodies ebitongole eby'eddembe ly'obuntu regional organizations kati nga African Union wamu ne foreign governments bano bayinza okubeera nga munnange bakola kinene nnyo okwinfluensinga butya ebinaava mu kalulu ebigenda okubeera nga ate bwe bityo bikwasaganyizibwa oba abantu babifuna batya kubanga walina okubaawo comments mulabanga Gen. Museveni bamaze okubeera nga kooti emulangirira alindirira bamuwozeeyoze alindirira abeera obubaka abulindiridde nga oba ki nti bamuwozeeyoze Gen. Museveni mbu bamuwozeeyoze obubbi bwe bali kubba kalulu kakati munnange gye buvuddeko waliwo muwala wa Paul Biya kati nga bw'olaba Natasha wano bw'atyo nga asawemukira kitaawe kakati ono munnange ng'akubiriza bannansi akuba omulanga eri bannansi gye buvuddeko emabegako bw'atyo yabategeeza n'abagamba nti temugeza kulonda taata temuddamu kumulonda mumuleke awummule ono bamwita Brenda Biya bw'atyo bwe yagambye bannansi ba Cameroon oluvannyuma lw'emyaka 43 nga ali mu buyinza n'abagamba bannange temulonda musajja oyo mumuleke awummule kati Brenda Biya ono ye muwala wa pulezidenti wa Cameroon Paul Biya era bw'atyo munnange yasazeewo n'ayimirira kutengerera n'agamba bannansi nti mugeza kukubeera nga mulonda taata nate kubanga ono afugidde Cameroon emyaka miyitirivu. Paul Biya y'omu ku ba presidents wano mu Africa abakyasinze okulwa mu buyinza naye ng'ate munnange ebiseera bye ebisinga bimala mu ggwanga era Switzerland eyo gy'abeerera mu kulya obulamu anti munnange yafuuka lunnuma. Kakati munnange omwana ono Brenda Biya teyakirumyemu mu kubeera nga anenya kitaawe nti aludde nnyo mu buyinza era taata we omwana ono agamba nti yamutandika okubeera ng'amutuuma kwegamba omwana eyabula kubanga mbu yagaana okubeera nga amuwagira yagaana okubeera nga awagira obukulembeze bwa kitaawe era omwana ono agamba taata we amuyita omwana eyayonooneka amuyita spoiled brat olw'okugaana munnange okuwagira dynasty ye. Kakati bw'atyo ng'annyonnyola n'agamba nti naye newankubadde taata we abeera amunenya kino tekigenda kubeera nga munnange kimuyigula ettama yadde naye nga taata ye agamba nkuwadde obulamu obulungi kiki ky'ojula bw'agamba omwana naye omwana ye agamba nedda kubanga jjukiriri ate abalala abeeri enkuta z'emimwa otukoze tutya. Kakati munnange awo we tuli mu ggwanga erya Cameroon nkugambye ennaku z'omwezi zijja kubeera 26 bwe baba tebalangiridde nga bukyali naye akalulu bakasudde ennaku z'omwezi ka 12 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi kati 26 225 omwezi ogw'ekkumi munnange tusuubira okubanga ate eyo gye bagenda okubeera nga ate batubuulira biki ebibadde mu kulonda mu ggwanga erya Cameroon tugenda okusinziira munnange okubeera nga tubimanya kubanga baatulabudde oyinza n'okwesanga nga wano bakugambye nti ne mweyingiza mu kulonda kweri lwaki mukweyingizaamu bibakwatako ki kubanga ebyo babyagala nnyo naye ng'olwedde munnange Maurice Kanto eyalibadde nga major opposition figure oyo ye baamuwandula dda kibi kigwana wala baamuwandula muganda wange era constitutional council bwetu neerabula kuba yeyina obuyinza munnange okubeera nga erangirira ani asinze era nga bw'olaba akakiiko k'ebyokulonda wano already kali mu ngalo za Gen. Museveni already byabakama byanaalangirira abirina abimanyi kubanga manipulation eya census mwagiraba bulanda gye baakola mu kubala abantu ne balangirira ebitaliiyo
nabo bennyini mu mikono gye bakuŋŋaanya abantu abawagira NRM si mikono naye baali bawandika bammemba ba NRM ne batugamba bali mu miliyoni 20 tugenda okubalabalamu okusinziira ku byava mu census ng'ate tebiri wabula ate nga batugamba mbu mu census abantu abasinga obungi mbu tebaababala kale awo kubanga batulaga nti population ya Uganda teyeetuddeeko naye nze okusinziira ku bantu abakulu mu lukuko okuva mu Uganda okugenda ebweru katugeze mu Bwakadaama okugenda mu nsi z'Abawarabu bangi nnyo era bali mu miliyoni na miliyoni nsuubira okuba nga oba oli awo be basinza okukendeeza population ya Uganda kubanga abagenda baana bato kiba kitegeezebwa bagenda n'okuzaala waba tebajja kubaawo okuzaala kuba abavubuka abasinga obungi bagenda bugenzi badduka buddusi famire bazisuulawo badduka nabanyumiza wano omuwala omu eyatabulwa juzi katona myezi giyisiddewo ddala kuba omwana gwe yakazaala kati wa mwezi 1.5 naye yatuuka okwagala okwetta olubuto lwa myezi 2 era bwe tutyo tujja nga tumulabirira mpolampola kyajja azaala omwana wa mwaka 1.5 kitegeera naye nga bbaawe era yamudduka ku buddusi munnange n'agenda ng'embeera etabuse n'agenda mu nsi z'Abawarabu n'okutuusa kati tumanyi kikiriwo ng'omuliro gumwokya e Uganda mukyazanya kale munnange ate bwe tuba twogera ku by'eggaza ndoza tugibyogerako mu mboozi endala kubanga biyinza ate okuwanvuya ennyo emboozi yaffe Mukama Katonda akuume.